Inga obwakabaka bwa Buganda bweteekerateekera okujaguza amatikira ga beene ag'omulundi ogwa 2026 Ssabbiiti eno olunaku olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga afulumiza enteekateeka egenda okugobererwa mu matikkira gano nga muno mulimu olunaku olw'enkya beene okulambula obutaka bw'ebika eby'enjawulo n'ensonga endala. Kakati enkya Ssaabasajja Kabaka yasiimye okulambula obutaka bw'effumbe. Simanyi oba wano waliwo ow'effumbe n'omu. Ne Meeja Musaazi wa Ffumbe. Ne Meeja Musaazi wa Ffumbe. Ssaabasajja yasiima nti buli lw'anaabalambula Obuganda ajja kulambulanga obutaka bwennyini ku butaka. Sa emirimu emirala gyonna egy'ekika gye kikola wanawa naye ku butaka. Kale ajja kugenda ku butaka bw'Abeffumbe e Bakka ssaawa ez'enkya. Katikkiro atangazizza ebimu ku ebyo ebituukiddwako obwakabaka bwa Buganda bwe bweyongedde ku matikkira gano ag'omulundi ogwa 2026. Ekikulu mu kujjukira amatikkira ga Kabaka bwe bulamu bw'abantu mu Buganda bwe bufaanana. Omuntu mu Buganda bwe yali mu 93 afaanana atya mu 2019. Obwakabaka butunuulidde butya obulamu bwaffe. Kyenva mulabanga bwe tugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale tuba twogera ku bulamu bw'abantu kubanga Kabaka awangaalira mu bulamu bw'abantu nabo abawangaala. Mu ngeri emu Katikkiro era yayanjudde enteekateeka ez'enjawulo ezigenda okugobererwa ku matikkira gano ng'olunaku olwaleero omukulembeze ow'ennono ye mugenyi omukulu ku matikkira gano kuva mu ggwanga erya Nigeria mu bwakabaka bwa Sokoto Abubakar Ibn Saad lwagenda okutuuka. Okusinziira Katikkiro buli matikkira gannyinimu kubeerako omugenyi ow'enjawulo era ng'ono y'ensonga ku lwaki ayitiddwa. Obwakabaka bwa Buganda n'okuva mu mirembe egy'edda bwakolagananga nnyo n'abakulembeze ab'ensi endala okuyigaŋŋana okuwaŋŋana amagezi ku Jubilee omwalaba Asantehene Osei Tutu II okuva e Ghana ate ku mulundi guno Kabaka atuyitidde Sultan Saad Abubakar II. Era ku ludda olwo lw'okwaniriza Sultan Abubakar enteekateeka zonna zifundikirwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja nga Kabaka lwagenda okusimbula omugenyi w'ono addeyo okwaboobwe. Amatikkira g'omwaka guno gakuyindira ku Nkumba University era nga gatambudde wansi w'omulamwa ogugamba nti obukulembeze obw'ennono mu kutumbula ebyobulamu n'ebyenjigiriza. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.